So oluvannyuma lwa bannayuganda okuvaayo nga badimandinga nti baagala Katikkiro Charles Peter Mayiga abe nga ababuulira Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ali luddawa. Amawulire gabadde gayitingana bulijjo nga batugamba Ssaabasajja ali Germany, ali kubanga afuna obujjanjabi, Ssaabasajja ali Germany. Munnange tubadde tuli awo wepo ebifaananyi, oba ani atadde ebifaananyi bino, oba byadda oba byakakati, nze naawe simanyi, naye ng'ebifaananyi biraga nti Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi aliko waali naye nga w'omutunuulira nze naawe, naye nga nkwaniriza wenna oli ku NCK TV kugamba kimu nti weebale kubanga ogyekuumiddeko, weebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Kale nno nsuubira nti kimu kitambula bulungi ate nga naawe bw'otyo oli bulungi. Gwali eyo nga tonna subscribinga, ke kaseera obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu wetuli amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu. Weeks eziwererako like almost 3 to 2 weeks Abannayuganda babadde babanja twagala Kabaka mutubuulire Ssaabasajja ali luddawa. Nabagamba luli gye vuddeko nti celebrating amazaalibwa ga Ssaabasajja. Actually before even celebrating Kabaka's birthday twali tuyina Kabaka's birthday run, oba twalina Kabaka's birthday run zaali ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna omwaka 2024. Kabaka teyaliiwo era abaaliwo twalina Ssangalyambogo Princess wa Buganda, ne tubeera ne Ssemakookiro, abo be baaliwo okubanga barepresentinga Kabaka, saako ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu b'Emmengo. Ne kiggwa ne tusuubira nti oba oliawo Ssaabasajja tujja kubanga tumulabako ku mazaalibwa ge. Munnange amazaalibwa bwe gaatuuka Ssaabasajja tetwamukubako ku liiso, twamalirira tugenze ku Thanksgiving ey'okubanga twebaza Mukama Katonda okubanga asiimye n'ayongerako Ssaabasajja omwaka omulala. Yatambula bulungi, abakungu baaliwo era bakungu b'Emmengo, abakungu okuva mu central government, abakungu okuva mu gavumenti ez'enjawulo baaliwo nnyo, era Omumbejja, Ssangalyambogo, Ssemakookiro, Maama n'Abagereka bonna baaliwo, naye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi tetwamulabako. Kino nno kyaleetera Bannayuganda okubeera abatali bamativu era ebbanga eryo lyonna beebuuza Ssaabasajja ali luddawa. Era babadde batadde omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, ku nninga nga bagamba nti aveeyo alambulule abuulire eggwanga Ssaabasajja ali luddawa. Kakati tubadde tuli awo ebifaananyi ne biyitingana, neebuuza ebifaananyi bino ani yabitadde era byavuddewa? Ebibuuzo biri awo bingi, naye w'otunuulira Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi si ye Ssaabasajja oli gwe wali omanyi. W'omutunuulira yadde agezaako kubanga ateekako akamwenyumwenyu ku ttama, naye olabira ddala nti obulamu bwe buli mu matigga. Simanyi oba ali mu kubanga afuna obujjanjabi, who knows, kiyinza okuba nga kituufu, nze sibimanyi, naye nga bagamba nti ali Germany. Waliwo omuntu omu gwe nalabyeko ng'aposinze ng'agamba nti mbu ebifaananyi bino mbu Ssaabasajja ali Zambia. Neneebuuza kati Zambia aba agenze kukolayo ki? Naye munnange nga tosobola kutegeera, nakyo kiyinza okuba nga kituufu kubanga bano abantu babeera n'emikwano, tomanya ayinza okuba nga nayo ayinayo omukwano gwe maybe eyamutwala, naye nga ekyo si kyekikulu. Ndowooza ekikulu state of health eya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi mwali yennyamiza, si y'oli Magulu Nnyundo gwe twali tumanyi, si y'oli empologoma ya Buganda gye twakolanga buli omu n'alaba n'akola ki, n'asanyuka, yadde ng'omulaba agezaako okumwenya, naye obulamu bwe si bwe buli awo obusanyusa. Simanyi ekifaananyi ekyo oba baakikubye ddi, oba kyaleero, oba kya yesterday, oba kimazeeko emyaka, naye wekibanga
kya this week oba tudde obadde mu butuufu olabira ddala nga Ssaabasajja yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. Katusuubire nti ali mu kuba ng'afuna obujjanjabi era ekyo kye twagala yonna gy'ali Mukama amukulembere asobole okuba ng'assuuka. Kyonna kye yalwala Mukama yakimanyi, ffe tetuli basawo era kyemanyi nti ye nga ye Kabaka wa Buganda abasawo ndowooza baabimugamba dda ye kennyini yaba amanyi kiki kyatuyitenga ate ffe tetulina okuba ate nga tuvoola ekitiibwa kye ne tumutambulirako nnyo ne tumulinnyirira si birungi. Kujjaako tumusabire busabizi yonna gy'ali. Oyo yenna eyakubye ekifaananyi kino n'alyoka akita maybe simanyi oba yamusanzeewa oba ngambe nti akomyewo waneeno mu ggwanga Uganda wo simanyi naye nga yonna gy'ali nze ŋŋamba bugambi nti tumusabire tumuteeke musaala Mukama abe ng'amussussa. Bw'aba ali mu kufuna bujjanjabi amiina era tweyongere okuba nga tugamba nti Mukama amutemere obwangu amuteeremu obwangu kwegamba asobole okuba ng'assuuka bulungi akomewo waneeno mu ggwanga Uganda kubanga tumwetaaga. Twetaaga Magulunyondo ng'ali wali mu lubiri e Mengo alamule Obuganda. Naye ekifaananyi kye ndabye kimazeemu amaanyi. Naye nze sirina nnyo kye nsobola okwogerawo. Ababeera ne Ssaabasajja be bamanyi. Ffe tuyinza okumutunuulira ne tugamba nti ng'ali bubi ate ng'abali naye nga bagamba nti agenza akuba ku matu. So tumusabire tumuteeke mu ssala Ssaabasajja omwana w'Omuteesa asobole okuba ng'akoma waneeno nga ali bulungi. Asobole okuba ng'atendinga ku functions ez'enjawulo. Bingi nnyo ebyetaagisa okuba nga bikolebwa, bingi nnyo ebibaddewo nga taliiwo era bingi nnyo by'omumuloopera. Naye ate onaaloopera otya omuntu nga tali bulungi? So tusabe busabi atereere akomewo waneeno ng'ali bulungi tulyoke tumuloopere kubanga tulina eby'omumuloopera bingi. Ssaabasajja tulina eby'okuloopera bingi nnyo, tulina bingi eby'okuloopera naye katusabe nnyo nti Mukama amukwateko atereere asobole okuba ng'akomawo. Ekifaananyi kino kiri mu kuba nga kitrendinga awo ku social media naye neebuuza ekifaananyi kino anyway tukireke bwe kityo naye nga tusabire omwana w'Omuteesa ayi Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulunyondo. Mukama empologoma ya Buganda Mukama agikwateko etereere ekomewo ebe nga eramula Obuganda. Yes, oli ku NCK TV kye nsobola okugamba kikimu nti gwali eyo nga tonna subscribinga ke kaseera obe nga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire tugalina mu bungi era tujja kuba nga tugakuwa. Sigala naffe tovaawo.